Onsanyusa okulaba wonna nange nsanyuse nnyo ssebo mukama wange Kisubi okunkomyawo nate tubeerayo mu nsi naye nzikiriza okwebaza emirimu gy'okola ku lw'Abannayuganda okuba nti nno tubeerayo nga tubalaba nga mukola emirimu ng'ate naffe tukola emirimu gyaffe naye ekisinga obukulu mwe tubayita ba Fourth Estate kasita mukubeera amaaso g'eggwanga mubeera amatu g'eggwanga naffe tuddamu amaanyi ne tugamba nti eggwanga tulina okulizimba era ensonga lwaki olaba nti n'abazungu bakizuula nti amasiga gabeera 3 agakola eggwanga newaffe mu kyalo tufumbira ku masiga 3 kati kyekikulaga sirabangayo kebe sepiti nene etya sirabanga gye bafumbira ku masiga 4 gabeera 3 so nolwekyo so n'abazungu nabo balaba amasiga 3 ne banoonya nti amasiga gana 3 parliament gye twita legislature judiciary ne executive naye ffe tubeerayo era abantu Nakaseke babatumira nnyo lwakuba nti obudde buno nga bwe mulaba tulina okusomoozebwa kw'omusana era abantu baffe twongera okubakubira omulango okwongera okusimba ennyo emiti n'okutaasa ebisaalu kubanga kaakati ebisaalu abantu babizimbyezimbyemu babitaddemu bifactory ebiyiwamu oyiro kwegamba ekiriwo tekyewuunyisa naye tusobola okukyusa environment eno nebanga tugiza bibira biri bye twalinga tumanye ebyamaanyi byonna bagenze babiteme naku ezo nagendako mu kibira kye bayita Mabira kubaye wali omu ku bajjajja bange yalinayo ekyalo kye bakiyita Buwoola katawuni kali omu kanene ekyalo kya jjajja wange mu Kiibi naye nayitako eyo Mwabira nga ndaba naba mutemyeteme so buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti no tuprotecting ekyo Katonda kyali atuwadde ffe tutera ofulumako ebweru w'eggwanga. There is no better country on this planet like Uganda. Ogende eyo bali asajja basimbye emiti gyabwe naye gye n'emisimbe gitali giriya giri nakyo tewali kintu kikuuma environment nga muti guli nakyo era gye yajabo ogiraba pine biki ebukoola butono ate tebu decomposinga biva kusimbebya ne biva kuno maira 3 maira 4 waliwo ekibira kyenasanga e Germany nga kiri more than 30 miles ng'ovugira munda nga green mwerere nga kisimbe busimbi nga bakolera mu activities zaabwe neffe n'ebibira kyetwasanga Katonda be yatuwa ate nabyo tugenze tubitema abantu balina ekyejo kati ffe tubagambeyo mu kyalo nti omuti ogutemye nti nange njagala manda ga kufumbisa manda kutunda abalala bekwasa obwavu bwe bubaleetedde otema emiti n'omuga nti nedda bw'oba tolina mukyala wakuwasanga mwanyoka akuze towasaamu mwanyoko mbw ate mwanyinaza akuze ate kirina mukyala wakuwasa ogumiikiriza n'okola ekituufu ekirina okukolebwa naye nga tubeebaza tubeerayo era mu bulamu bwaffe tukubiriza nnyo abavubuka ebyobufuzi bitambula bingi. There is no country in the world ebeera mu byobufuzi 24/7 nga Uganda. Naye mwe nvuuka gwandaba bw'oba oyagala obulamu bukunyumire bagenda mu byobufuzi ng'olina neweekolera side yawo byobufuzi binyuma ng'olina kyokola naye bw'obigendamu entirely be bano bannaffe bemuwulira be bagula ne mu palamenti nno babagula bangi n'olaba nti gundi obulamu bwamuzitooweredde ne bamugula mulambalamba era omuntu omubaka ne bamuwa ne bamuwa ekyojja mu miro ne bamugamba nti bw'okomawo gamba supu muyite thupu kati oli aba akuguze akukontrolinga enjogerayo akukontrolinga eneeyisaayo buli kimu you become under political remote control. Ensonga lwaki olaba nti kati abantu abasinga batunuulira ababaka bafe abakati abamu tebakyetengerera mu ntegeero ogenda okulya babayise mu State House n'ogamba bagenda tuukeyo bakubaganye ebirowoozo basambe ne ku mmeeza naye ogenda okulira nti babaleki kyalinze kubanga obeera nga weetengeredde era ne mu birowoozo oba weetengeredde so tubakubira omulanga naddala abavubuka muyiye nnyo tubeebaza abasobodde okuyiiya naye muyiye nnyo kubeera ebyobufuzi yes very good but politics cut is one of the ways to go but one of the ways ogiteekamu wali eri nga bw'olima nze ntera okudaalira abeewaffe abamu abajja nga njooga oli mugamu naye njooga mu byobufuzi byo naye ne bw'oba tompadde kalulu kange nzirayo mu kampu Lutamaguzi ne tulima ne tulunda omusana bwe gutwokya ne tugamba nti we will recover enkuba bwejja netuyisa bubi nnyo n'ekibuyaga tugamba we will recover
kati against all circumstances fe tubeera bize mwanyi tusimbye gonja tumusimba ebitooke tubisimba ennaku ezo waliwo abasajja abajja ewange ne mbanogera endebe z'ebinyaanya 5 ebinyaanya nga naye buli ndebe nga bagigula emitwalo 10 ebinyaanya gwe tobeera mu kyalo ate juyisi wa bbeeyi nnyo w'ebinyaanya kakati abalala ne bajja nga baagala bikolombasi nga baŋŋamba bagenda bigulanga mu kiro ate eyo bulemeezi wali buluweero kakati buli sizoni mbaako nekyentunda gonja waali fene waali matooke weegali emmwanyi weeri so naffe kyetukubira abantu mu kifo ky'okutundanga ettaka lyammwe kuba ennaku zino tulina obuzibu abantu abasinga naddala abasika olusika omuntu baba bakamala omuziika nga banoonya agenda ogula nga batemaatema n'abalala ettaka lye baguze ate olumala ne balitunda ne bajja mu kibuga nze mbaddeko ne bizinesi mu kibuga kati mu kibuga tewakyaliwo bizinesi eri sustainable omusolo gufuuse omusolo gufuuse omusolo kubanga nze sikirabangako nti waliwo olunaku olwali lukedde abantu ne bagamba tetujja kulya ate buli kyolima kirina akatale olaba noono kamula alife gwe tuyita omuganda naye alina akatale omujaaja nagwo gulina akatale luli abasajja bajja nga baagala ekkutiya z'ebikoola bya budalasini 50 kati emiti gyange nga nagisimba mingi ne negotiating era nze mbaga nti waakiri bwe ŋŋenda mu kyalo nfuna sente ez'amafuta so ebyo byonna tubiteekawo okugerengetanya okulaba nti becoming idle wenze wano ndabye omuti gwa hash ovacado kati bamuyita black gold oba muge ne mulaba abasajja b'e Kenya eyo nga bagagga nnyo nga balina bu helicopter naye bali hash ovacado ali ku katale obwo obumpi obwo obutono obwo tekavunda kamala emyezi n'ebiri nga tekavunze yadde kengedde nga kali awo nga kayengedde naye tekavunda ekiriba kyako kigumu ekyokubiri bakalya mu nnyonyi ekyokusatu ensigo yaako bakolamu butto bakolamu n'ekiriisa era abawalabu bamulaba bamugulira ku large scale so at least buli omu n'abeerako nekyakola I think we can have a better country ne president Kyagulanyi bw'abazze naye tajja kusanga awo nga weezinze nti bannunule bwakusanga ngo participatinga yes amanyi okukona kubadde kubuuza amanyi kati ffe waffe omutaka abuuzanga mutaka weewaawo nsanyisa okulaba omutaka futu soja we tuba tunaaba ne Raale Nakaseke atambuzaawo bigere n'agenda ng'atambula paka Kawempe bw'atuuka e Kagoma n'abaako emmotoka gye yeerippako emabega n'emukulugusaako wetuuka wali eri n'avaako n'akugujja n'akunguja tugenda okwekanga nga yatuuse dde Nakaseke ku Raale bw'abaako ne ku kicupa ky'amazzi munne ekyanywa n'amuwaako naga mpaako nyweko bw'ali akabalagala noono n'amuwaako they don't care foot soldier doesn't care kuba ekisooka talina mulimu futu soja mu nyumba bw'aba n'ekinene nnyo abaamu ne tampeko ze 2 nga ne bw'ogyokya ennyumba talina nnyo kyafiirwa futu soja almost engoye ez'abaamu ziba zeezo nga in summary ng'ali ku kisenge nnyo naye ng'atunuulidde a better tomorrow ensi wetu better tomorrow y'ensi bwe twetunuulira mawanga bwe tutetunuulira mu ddiini bwe nga tusobola okubeerawo nga bibiina bya njawulo nga amadiini ga njawulo amawanga ga njawulo naye nga ffenna tukkanya nga bannayuganda nti buli munnayuganda alina okusangayo eddagala mu ddwaliro munnayuganda ewaabwe gy'ava regardless kitundu ki amakubo galina okukolebwa buli munnayuganda alina okuweebwa omulimu nga tatunuuliddwa ggwanga lye oba ddiini lye buli munnayuganda alina okutambula mu nsi ye nga yeegazaanya regardless kibiina kye eky'ebyobufuzi kati abo boolaba bafuutu soja naye bafuutu soja enjawulo yaabwe erina okulaba nti kati gavumenti ebatya nnyo they lose nothing fuutu soja talina kyatya ate anti kyenkugambye anti nange bwe mbeera mukulembeze lwaki oleka embeera n'etuukaawo lwaki oleka embeera n'etuukaawo ng'emutandika gwe wa gavumenti okutya atali mu gavumenti
nga n'atali mu gavumenti bwakusanga bakakati waliwo abasajja abajja mu kyonaga mutegeero oyo weewete wetamangu nnyo kasita mutandika okwekengeregana ekyawanguza Museveni ekyamuwanguza olutalo lweruwere waffe kasita abantu batandikanga okwekengera nti oyazaawo mutegedde naye n'atandika okwekengera olumu neyalinga innocent nga bamutwala talinnya nga bamuttirawo baba baako nekye bamukola kakati mu budde buno ffe twalibadde tusuubira ba senior especially senior citizens kwa ne waliwo ba senior citizen betulaba nze okuba nti ndi opposition tekinfuula mulabewo ng'oli asobola okujja n'aleeta ebiteeso nti naye bano abaana lwaki bakambwe nti abaana bakambwe kubanga mu kibuga mubalemesezza obulamu ne mu byalo mubalemesezza obulamu omwana fuutu soja n'ajja e Kampala ne bamugamba nti ettaka ly'abajjajjaalwo byonna balitutte mu kyalo jjajjaawo tebakyalina ssente zigenda mu kkooti ate kati ne kkooti zijjuddemu obuyayi buyitirivu jjajjaawo yalibadde alwanirira ekibanja kyammwe okuli n'amalaalo gammwe naye injustices ez'abantu gavumenti be yagenda eteeka ku madisitulikiti abaali badde baleeta obwenkanya nabo tebakyafaayo kati fuutu soja agenda okwekanga ng'ali mu dayirema bw'obeera mu dayirema gwe wali okitegeddeko nti waliwo olumu akagabi akasobola okuwangula empologoma ng'akagabi bakasakolinzeeko ne kagamba kati ekineeyimirira mayembe gange ne kafumita empologoma wana wali omutima empologoma neewulira nega nti ate omutima baguggyemu n'agayisaawa empologoma neyeesonyiwa akagabi ako ne kagamba genda waakiri n'asiiba enjala kakati abaana bano bali ku kisenge tebalina mirimu basanga bakwata idle and disorderly emirimu abaasoma abamu baasoma ebiwandiiko biri awo mu byalo obulamu buganye mu bibuga obulamu buganye buli bawulira nti waliyo parade balowooza how are we going to liberate ourselves babaze kufuna kukakunywa kwokulya naye ng'eyo eba secondary factor ekibuubirirwa kya fuutu soja kyayagala okuwulira ennyo tununulwa ddi regardless era kyova olaba kati nga bano abasirikale abamu basiniya nga General Tafiire namulaba ayogera mukwano gwange ng'ayogera ng'atandise okutta ebigere n'abuuza abantu mukuba baaki ngamba this is one of the NRM golira people abali mu nsiko ng'ono ayogeza n'ababuuza abantu mukuba baaki Tafiire is not an ordinary person abavubuka mukwatanga baaki they are Ugandans kuba kakati tulina bannaffe abagaggawadde nnyo they have a lot of everything in this country. They think that these poor people bo balina kuba suppressed babeereeyo nga tebawulirizibwa. The most important weapon any leader could ever have in his life are the ears. Era Museveni bwe yali akajja yakalubiriza nnyo bw'obotte n'abaali bamulwanya ebiseera ebyo kuba bwe yali ajja yalina abamulwana ng'abuuza bagamba ki naye kati olwaleero okwakiseesinga Museveni mukama wange era amatu yagaggala otuuka wali n'atunula bw'ati n'agamba kati era amatu yagaggala kasita omukulembeze okuggala amatu anti nkugambe gwe genda onoonye ku basajja abasajja wacha kati abaali badde bamubuulira nti sebawuliriza tuli mu buyinza tufunye buli kimu tugaggawadde tuzadde tututte buli kimu amataka tulina masiko ya miles abataalinawo amaduuka tulina za KDC ebulaaya tuguze naye kati tukoledde tutya abantu bano naye takyakulira era bakugamba nti okulaba tyokumulaba anti nkugambye gwe omuntu abagenzeeyo abantu be abamubuuliranga nti tutereezeemu wano bonna wachawe kakati kasita weeteekako saako ne bw'obeera waka nga famire yo okulaba eyita mu bugubi kuba tulina abasajja abangi abazaala abaana bweru ng'omusajja alina abaana bangi naye ng'omusajja oyo nga n'abaana be be yazaala nga tebasobola mu accessinga. There is a very rich man I know in Kampala here nga n'abaana be tebabamukkiriza kumulaba abaana bazaala nga bamutaddeko saako wajje gakuuma wali eri oyagala ki kakati kasita oteekawo olukomero olwo oba owedde era ensonga lwaki olaba olwaleero mwalinga bafuutu soja bwe muyita ab'omuzannyo
abalala babayitanga abo mubaleke olwaleero n'amagye gavuddeyo ne poliisi gagamba tuzze ku beesi kulumba. So njagala kumanya Lutamaguzi nti omuntu ali yatulaba saawe agambira eddala nti parade teyali mu kigendererwa kyonna. Parade yali kwanirizaani abamu ekibaluma kwe kulaba nga Bobi Wine alambula ennyiriri. Ate kati naawe anti wuliriza gwe wuliriza naawe kola olunyiririwo bw'obadde olina magye kola olwa famire yo olambule okugambye gwawulira anti kyenkugambye mweni UP gwoloza ekibiina kyateekebwawo kikusuubula twagala buyinza tobadde ogamba nti twazze kusuubula aye gwe neewuunyisa mwabeeni UP bakumba wali bagende mu kusuubula otusanze downtown eri mu kikuubo ku kitebe twagala buyinza ekyo tekibanga yakulimba nti ekyateekesawo ekibiina ky'NUP kusuubula twagala buyinza ati kati nkugambe parade kati abo bakatengo oyo gwogamba ye mwogezi w'amagye Kulaije General Kulaije Major General Kulaije abo bonna bapanikinga but mwe nga bannamawulire kye mwali badde mu bagamba nti you have been in this country for almost 40 years plus and more establishing institutions very well. Lwaki kati mu bbanga lino mutandise okutya kuba kati bajja na kusanga abasikautu bagambe nti abo basirikale tibakumba abo basirikale mukwata abasikautu basirikale abo bakumba kubanga ffe kye twagamba nti omuntu w'omusanga sebo gawuni si kyambalo ky'amagye ovolo si kyambalo ky'amagye kati okukuba layini wali eri oli n'akumba kye kimufuula omusirikale anti tuyimba kinange nyimba kibonge nange ntera okuyimba moto nawaka mama moto nawakati ngoga tyalutama kuzayimba oluyimba abasirikale bamukwate vakiti mwali badde n'abasanyufu nnyo nti waliwo abategeera eggwanga gye liraga. These are not bandits. Bano baana ba Uganda mwabalabe they are very smart, they know what they want. Kati ku kitebe mwabadde mu basuubira genda kuyimba nyimba za ddiini nti raka baba nti bali wali eri moyo anti nkugambye oli president commander in chief national unity platform okawuliddako commander in chief national unity platform. Commander in chief kitegeeza kamala byonna bw'aba akuzizza birthday owa NUP si kibiina ky'abeegasi okitegedde kibiina kya byabufuzi kirina n'ababaka ba parliament ne mu parliament ya Uganda kye kirina leader of opposition omumanyi leader of opposition omumanyi nedda ssebo ye Kyagulanyi Ssentamu. Leader of opposition in the Parliament of Uganda is Joel Ssenyonyi. Leader of opposition of Uganda is His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo obadde okimanyi? Ebyo mulina obyawula. Tulina leader waffe mukama waffe mu Parliament. Leader of opposition are commanding all members of Parliament of all members of opposition in the Parliament of Uganda is Right Honorable Joel Ssenyonyi. The leader of opposition in Uganda is H.E. Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Anti kakati gwe omanyi bino bigambo bya luzungu nti president w'ekibiina His Excellency ngerabo mbasada bamuyita His Excellency sibwe kiri kubanga yakiikirira ki akiikirire president kakati noono president ono anti gwe ffe kye tukugambye gojja kugenda mu bitabo byota otapute gojja kugenda mu bitabo nawe oli waddembe anti uliriza kubanga Yesu yababuuza mwe mumpita mutya
abayigiriza Yesu bwe yatambula nabo bamugamba nti sebo tusanze eri abasajja nga bamu bakuyita nabbi Eriya bwazuukidde, abalala bakuyita Yokaana omubatiza, abalala bakuyita Yesu aliwo, nababuuza mumpita mutya. Buli omu n'ayogera wamuyita. Kati gw'oli waddembe nze bw'omuyita honorable n'enyiiga. Omanyi ekigambo hona kye kitegeeza. Bw'omuyita His Excellency n'enyiiga kubanga nkimanyi is the leader of opposition in Uganda. Oyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati zino gimikisiza mwe ze bagamba musimanyi tomuyita president ojja kunyiiza abasajja, tomuyita His Excellency, abo nabo baddembe mu mpya zaabwe. Mu mpya zaabwe. Kakati wano ne wali erife tugamba nti wosanga omwana ng'akumbamu. It's not a normal day. It's a birthday for the person in struggle. Omusajja ayaninga okutereeza Uganda, okulaba nti tutenkanyiza tutyo obutaddayo mu biseera by'enkaaga 78 puliyambo ya constitution byeyogerako. Kuba constitution etugamba mu puliyambo bamukubikulirwa nti mukole byonna bye mukola olwa constitution eno eteereddwawo nga twewala okuddamu ebyemabega. Omuntu eyasanga ng'omuntu ng'ali mu ovulo ye yeekubira saluti ye n'amugamba mbono musirikale nobuuza nti omusirikale atya gw'otesanze na mundu mbuzi behaving like a soldier, kubanga nawe w'amawulire bakubuuza ng'ono omwogezi w'amagye mwami Kulaija omulokole bw'omubuuza nti how can you define how to behave like a soldier is, naye ajja kugamba nti bw'okuba saluti n'okumbamu behaving like a soldier. Nti where is it written nti omuntu tadda behaving angako nga soldier? Because we are leaders. Ate muli ku kitebe kya kibiina, ekibiina ekiriidinga enkyukakyuka si ku opposinga. Neffe tugamba the leading nkyukakyuka party ekiriidinga enkyukakyuka. Kakati totusuubira nti abantu bajja kugenda wali bayimba ennyimba ki ze batera okuyimba zino ez'abalokole, ennyimba z'abalokole ze batera okuyimba bagundi Pastor Kayanja ze bayimba ku Miracle Center wa. Naye kyenjagala okugamba nti bangi bafudde ne bagamba nti ekyakolebwa nti tosobola kisanga mu nsinda, tosobola kisanga Rwanda. Kati kiki? Kati ule mulekere ngaawo ndeeta byakulabira mu East Africa wenje. Kituufu nti era kisoboka Uganda. Kakati kyoyogerako era n'abeekonomi bagamba nti ekonomi y'e Rwanda muntu bamuwokola ekkubo si bye biringa ebya Uganda nti bamuwadde bilioni 5 addaabirize Kaluma, n'akomawo mu palamenti nga yakamala omuddaabiriza n'agamba Kaluma agenda kugwamu. Andi gye nkugaye kwamugenda ne mwegeraageranya ku Rwanda. Lwaki ogerageranya ku byabufuzi ebyenfuna n'otabigeraageranya? Kubanga eno bagiyita the Sovereign Republic of Uganda. Eno si Rwanda. Era ensonga lwaki olano tukugamba please this is not Rwanda jojjo kolera amatangako mugwe weefusukkulumya. This is the Republic of Uganda, not Rwanda. Omusajja we Rwanda gwe natuukayo nga bamuyita Piraawo, we Rwanda weesukkulumya. Ne weesukkulumya. Uganda is not Rwanda. Uganda is not Tanzania. Olidde. Eno omanyi gye bayita foundation osoma constitution yaffe weegamba. The constitution eno tugitaddewo because the power belongs to in Rwanda, power belongs to Kagame. Kakati mu constitution yaabwe, kakati bwanu ffe tutunulya constitution yaffe era oli bw'ojja n'otandika omugamba mbwe eyo tobikolera Rwanda, tobikolera Tanzania, tukugamba oyonoonesa omutwe. Uganda will never be Rwanda, neither will Rwanda ever be Uganda. Uganda will never be Tanzania, neither will Tanzania ever be Uganda. This is the Sovereign Republic of Uganda. Ebo yingira wali eri fababaka ba parliament abatula mu parliament. Waliwo states ezakola Uganda. They are not tribes. Some people mistake them to be tribes. They are 15 states ezakola Uganda. Ziri ku mulyango ng'oyingira parliament, ku gate ya parliament tebagitemawo, ababa batulaba tebagitemawo nga bagitegedde. Those states ezo ziraba ezakola Uganda. Buganda buli emu yalina akabonero kaayo.
buli emu ng'erina embulemu yaayo nene zituuka nezeerekereza ne zigamba nti embulemu yaffe eya Buganda ngabo ne zizeerekereza ne zigamba kati twagala embulemu etya emu era gye tukozesa wano kakati olw'okuba nti twagatta ebirowo amaanyi gaffe n'obuvunaanyizibwa bwaffe n'ebirowoozo byaffe twakola gye bayita sovereign state of Uganda not individual state ng'eri mbu simanyi mbwe Rwanda simanyi ne bw'oba ogenze ku radio bakubuuza ogenda kwogera ki Rwanda era tubeewuunya nnyo gati lwaki totugeraageranya na America tombuuzizza nti ebyo tebikolebwa mu America naali kugambye obikolerayo ate olaba mwe mutya na byambalo nze gambye ngenda mu America I have a family in the US ngendayo mu America n'enyambala ebyambalo by'amagye n'emmundu bagikuwa I'm a member of UN n'emmundu bagikuwa ne get a gun and protect yourself man ne kati wano oli ne bwasanga akasosonkole k'essasi ku kyalo mu lujja ono mutujju terrorist nga bakutwala kati eri mu America bamanya nti we are not after your attire kino kyambalo just simple yambadde camouflage ebyo byambalo byo yambalo bo yambala ate mu America bakusanyukira nnyo ng'oyambadde ekiyambalo ekibagatta nga America yo uniform era bwe bakula musirikale n'akusanga ng'ojambadde bo kye batakwagala kweteekako nnyota era olumu abasajja nabalaba beekuba ebikonde mu train n'enjagala ofuluma ng'oli amubuuza nti nze ndi wa security service mbuulire ennyota eno wagijjawa n'agimuggyako naga ebyambalo bye yambala neva ku nnyota yaffe n'agimuggyako nga beekuba bubi nnyo kakati wano fe omuntu akutiica n'okwambala mbukimanyi nnaku ezo nalaba okwano gyaffe abapoliisi betulwanirira ennyo okutereeza embeera kuba buli bubi nabo nga bagamba mbu weweeyambaza ekyambalo ekyefaanaanyirizaamu ekya poliisi oba ekyefaanaanyiriza tibakukwate bakutwale ne baleeta ekiteeso mbu ekimu ku kisinza okubbisa ennyo okutemuza abantu wano ababodaboda abavuga pikipiki obutaliiko namba plate mu maaso ne bagaba buli kapikipiki kalina okubaako namba plate mu maaso naye mabega naye bukya babuleeta era tewaliiwo nkyukakyuka obubbi bweyongera genda maaso kati ffe twongera kugamba bannaffe bano don't panic these are your children these are your brothers these are your sisters I know even nange newe naali badde nga nze enfuga nendaba ku bantu bano nga obayisizza bubi tebalina mirimu obakwata enkya neggulo aidan disodale obagobye mu business tebakyakola abasomye bali awo ate ng'olaba eggwanga litandise okubabayinga gw'obadde okimanyi nti kati eggwanga n'abaali batakkiriza luli mwe mwagambanga bamawulire oyo Kyagulanyi naye kati tugenda okulaba nga Jamba Afande ne mu parliament wajja when His Excellency Kyagulanyi visits members of parliament we don't behave normally omukulu azze mu Busoga bakoba omubede atyame abakope bayimirire era bwajja nga akola ki nga atyama katumanya nti ono yalidinga kozi yaffe tujje mu busibe gwe tulimu emisiri era nange ne bwe naali badde mu bigere bya Museveni ne banne naali badde neeraliikira kuba babuuza kiki kye bazzaako amakomera gajjudde tebalina solution twagamba Museveni kuba nze nasoma byanfuna nemugamba nti nzo ndaba yali agambye tukwata nze ne Muwanga Kivumbi nagamba gwe ntwale sibutamaguze andi Muwanga they have a room in Luzira ntuvuga no tosobola twarestinga this is our country bo tubeera mu bifo by'obukulembeze it's not that only head of state gobeera n'obuvunaanyizibwa n'eggwanga ffenna tuweebwa obuyinza naye nga bwanjawulo kati ffe twali tumusomesa kuba nze nasoma byanfuna nti pulezidenti w'eggwanga tagaba ssente jjumula zino nti ajja abantu mu bwavu ne tumugamba bino ebya PDM tikola puroguramu ng'eri systematic onoonya abantu otandike okuzooninga tulina abantu baffe nga balunzi ba nkoko obuuze ebitongole ebiri mu kulunda enkoko mukikola mutya okwempawalinga abalunzi b'embuzi kati waliwo omusajja omu yalina puroguramu eyabalinga egaba embuzi bamuyitanga Sembeeguya gavumenti ng'egaba embuzi omanyi kisubi tomanyi bw'oleeta embuzi nange nali nnyoma n'oleeta embuzi 10 mu myezi ng'etaano oyinza okuba n'embuzi nga 4 nali nze nzinyooma zirina multiplication yazo eri waggulu nnyo nako ka multiplying naye nkugambya nti obabuuza bw'oyagala kulunda kasolo kaddembe bw'oyagala kulunda mbuzi
mwe mwagala nkoko mwe mwagala kusimba hash avocado mwe mwagala ki mwe muli batunzi ba byalani wakati waliwo program government eno gyalinga etambuze eyo n'omukyala namyalo wazuulyanga programu zaabwe ezo programu ze banumbanga abavubuka babagamba mukola ki nze ne bwemba siri NRM nene nsanga nga you have empowered people omuntu yali baddansa b'omutwalo n'ankalubiriza abeera bize ng'ali ku kyalaani kyakola abavubuka bano abeewola bubodaboda ku magoba amangi ennyo ate ne bamala ne babubajjako nga banaatera okumalayo ne bagaa ssente zakulemi ne babutwala genda obanoonyeze oyagala kukola ki mwe abatakisi tubayambye tutya okulaba nti mube empowered mwe abalimi tubayambye tutya kubanga eno gavumenti yagenda neereeta obuzibu nti okulima bakirabanga ekibonerezo ffe abamu ku ffe tugezezaayo okuvaako eyo kuba luli baali bagamba Museveni olutamaguzi yamugula kubanga akubiriza abantu okukola nga ngamba abantu mwekalakasize mu nnimiro kwanza nkimanyi nti waliyo abantu abamu abafunye ssente mu bulimi nagendako eyo mu Banyankole eyibanda nalina mukwano gwange yali abeera wano mu kibuga nga alina buno obuuma obwoza emmotoka obwagunda nali nga alina ettaka ddene najjako ewange nanga omanyi nsizeeyo kulima naye kati zimba ennyumba nnene nagula emmotoka nagamba nti sikyasobola bulamu bwe Kampala mundeke Kampala njagala kujjayo neebakeyoko ndabeerabe kubakyakalako nekomerawo eno nnima alima akole batema amatooke ebiseera ebimu abamu bulowooza nti buli Munyankole omugagga afuna wa Museveni Banyankole deep in the villages of Ankole who are busy ne bagala na kumanya byabufuzi byamwe baga mugende mwe mweferere yo bakuteeke mu PDM yo bakuwaka kaddenga ate bakwadeke emitwala 3 okakuume nga nakakadde tekasobola nalaba omuyayo omunga alimba president bwe bampa akakadde nengulako ente eno nengulako zino embuzi zolaba wano kati nundako n'enkoko nenga naye olwokuba naye ayagala mboozi ziri positive nga tetulaga nti naye yaddesebo tuli mu mboozi ziri positive akakadde ako kaali ka dola oba ka South Africa ka randi kakati ffe twetaaga abantu abagenda hands on wano Buganda njagalako ekyokulabirako kya Buganda wano kyalingana kive mu Buganda omuntu osabiriza naye kati efuuse ennono olumala okwogera n'omuntu kenkulabyeko sikyafudde nomugamba nisebo nze ompita yeezo ogenze otyo ogenze mulumbe kati n'abantu beetamiddwa n'okugenda mu nnyimbe ow'e Kampala mutulekeddeyo kaki abantu ne batandika okwetamu ogenda ku mikolo nze mu constituency era oli bwajja nsooka n'enkutuna lega nkimanyi nti njagala obululu naye sooka olirize ebigambo byange bino okola mulimu ki yegwe omu kubasiba mu bibozibozi by'obufuzi nga tolinaawo kyokola gwe mmanya nti tuba tujja kuluzinga mangu kubanga ntira okula mu biseera byakalulungu olaba abasajja abakulu babambaza tisaati za kyenvu bano balabye omusana naye bwe balaba omusana tebagulabira ku bwereere n'omugamba nti oba olabye omusana gulabira eri ogendeyo ewaka era ayagala kubaako bamaweyo ke bamuwambu kubanga alabye omusana kakati ebyo gavumenti bwe yali badefokasingako bano abaana b'NUP temugenda kubasobola kati bano abaana balinga bbeere bwerimera the only option you have kyobeera nakyo kuli operatinga so sikubaanirule nkugambye nti temugenda kubasobola embeera gye balimu nga muganya okuba planningira don't think nti omwana ayagala okujja n'asiiba ku kitebe olunaku lulamba nti tayagala kukola waliwo n'abagambye nti oluvannyuma Honorable Kyagulanyi okulabanga abamu ku babadde mu kooti nti bavuddeyo nti kati alina okuzaayo abalala nti buno bwe bukodyo bwammwe obusinga okubakolera naddala mu nsi ziri ez'abakyensonga lwaki bano bateekebwa mu kamera bagende nga balondayo omwomu aboogere ebyo tubiyita ebibozibozi ebyo mubwo bukodyo kati oba bukodyo mubasumulule mwe lwaki bwoba bukodyo bubakwasisa abaana gwe ngoga tetujja kukkiriza bukodyo kukola buli gwe baleeta ddayo tetujja kusiba abayaye ba gavumenti bagambanga nti Kyagulanyi kati okusibisa abaana yafuuka bizinesi ye naye mwafuna tubaga nti naffe ne tubagamba nti oba bizinesi ye mwafuna mu kusibisa abaana mubasumulule
efe mubasumulule bizinesi efe naffe twagala nnyo bizinesi eyo kuba naye bagamba nti naffe twagala bizinesi eyo gye mwogerako ey'okusibisa abaana Kyagulanyi gyakola naffe twagala efe mubasumulule ogenda okulaba nga beemuludde tozeemu kubalaba kakati ffe gye twagala okubagamba tuli mu kyasa kya 21 okuba siteepu 2 nga nalabye eddawo okwata mu kyasa kya 2 omuntu yatambulanga zigizaga bwati nga tomanyi oba agenda eno oba agenda eno oba agenda eri bwe yakubazanga obwongo obwo wawe buli n'akyuka bawutaani n'asala sayidi gwe gy'otamusuubira ogenda nga okumunonya nga tomulaba kati Museveni olwalaga tumugamba geuka apa NRM olwalaga kigamba geuka apa omwogezi wa gavumenti n'ojjanga naye okimanyi omwogezi wa gavumenti alina kuba nani partizani gwe omwogezi wa gavumenti ate n'obanga gwe mwogezi w'ekibiina ky'NRM ng'emboozi z'oyogera za kibiina ky'NRM ennaku ezo bampitanga okugulawo emikolo omwogezi w'NRM ono simanyi oba y'Opondo ndowooza y'Opondo bali omu nsi naye bonna tebategerekeka bonna bali intertwined bati tobategeera bonna bawogezi b'NRM kakati bw'obeera mu ggwanga ffe ennaku ezo babadde nga batuyita ku mikolo egirina okuba egy'eggwanga naye ng'okyanga ate bagifudde gya kampeni Museveni oye bonna nga abagitegese n'abagikulya bonna bambadde bitisaati bya kyenvu n'omugamba nti nedda nange nsobola okugira mu tisaati y'ekibiina ky'ebyofuzi naye waliwo ebitugatta nga bannayuganda ebyo bye tukolerera nawali mu paalamenti okulaba infrastructure ennungi okulaba emirembe kubanze sisanyuka ne wakubadde ndi opposition okusanga NRM nga bamukubye nti wakuba NRM because politics is like a game you go and compete nojayo sikiruyo oba njagala kuwa ekyokulabirako nga kati waliwo omuvubuka wa Bufalansa eyalinga asamba ennyo omupiira Mbappe nga waliwo n'omuvubuka omulala abadde asambira Man City bamuyita Haaland kati ebiseera bituuka Haaland n'abanga takyalina sikiru yonna nga Man City bagikuba buli mupiira ab'amawulire nga batandika omukuba amatama nga gagezze mbono takyasobola kakati oyongeramu bwongezi gwe birungo ebinsikiriza nze ne ngamba nti maybe eno gyendi wakyamu era ffe tebabalimba ffe mu paalamenti ya Uganda nze opposition n'NRM ffenna tulya mu kantiini etya sometime NRM n'aleetera opposition nti ekigere wakirabyeko n'opposition n'agamba NRM kamulali wuuyo ne tugamba nti kati tuwano tuli mu okulya kuli nani partisan kati tugenze ku nsonga za ggwanga debate yereeta watugenze ku kyemwanyi kakati wali eri engalabiyo yekweyimirira abantu batandika ku mulundi guno aba opposition ku mulundi guno abe NRM naye ate ekyo nakyo nzuli twalinga tunenya nnyo ababaka nze ndi mubaka parliament naye nze sikyanenya ababaka bannange abalonzi kyekizibu ky'eggwanga ababaka muleeta abe NRM kuba ffe tutera okugamba nti buli mulonzi ofaanana n'omubaka wa parliament ne buli mubaka afaanana abalonzi be nze mbyogera buli mulonzi ofaanana n'omubaka wo owa parliament bw'oba oyagala okumanya kisubi Uganda bwefaanana you don't need to traverse villages you go to parliament. Parliament is a summary of Uganda. Ojja kusanga omubaka aleese ekiteeso mukati tuteese ku kwambala abantu mu parliament tulina kugira mu kanzu bomusirikale tulina kukola ki mbukawunda no mu bujabe bye biruma abantu kawunda kubango ne bojira mu lubugo abantu batunulidde mata bwongo obwo obojidde mu lubugo ekikulu nti tojengo yambadde mini oba mpale nyimpi naye otandike mbukawunda kawunda yakukoze eki naye ebyo olumu ogenda wali eri mwagamba the eyes have it kakati ne bwagendayo mu court on is this court kakati ezo naye agendayo is a matter of call olina okumanya nti buli biru ejeberamu abaginamu interest njagala kuvaako katono nnyo ombulire gwe ensonga za Richard Kanokiza Besigye oziraba otya era kyetagisa okubanga kikolebwa okusobola okulaba kuba bangi mbawulidde bakaabye balajanye olw'embeera ne mwali n'ebimuvulani Besigye mulwanyi yaliko mu lutalo lwaffe Luweero be bamu ku baleeta gavumenti eno abajja bayimbako ebonge kyanini
jana winaumi ya musetoni moto nawaka kapeka nawaka kati yewe yajja ne banne balina ebigenderero ebyabatwala mu nsiko ng'era bw'olaba buli awagira NUP mu budde buno alina ekigendererwa lwaki kati bwe baava mu nsiko ne balaba nga mukama waabwe Museveni ate avudde ku bigendererwa nabo ne bagamba kati kye tuba tulina okukola tukolewo ekyaffe kati bwe bakolawo ekyabwe Besigye kyalina okumanya nti Museveni tasobola kumusonyiwa ne bwamunaaza ebigere waliwo ffe abakatuliki tuba n'olunaku oba luba ku biseera byamazuukira Yezu bwe yanaaza abayigirizwa abo ebigere naffe kwolwo olunaku faaza akugjamu ebigere n'abinaaza tikankunaaze ku bigere akabonero akalaga nti twetowazizza Museveni Besigye ne bwanaaza Museveni ebigere tasobola musonyiwa kye batasobola kusonyiwa abasajja bano kuzanyira ku buyinza bwabwe obuyinza omanyi gye bubajje anti nkugambye obuyinza omanyi gye bubajje kati ne bakulaba ggwe nti obusemberedde wali oyiiya they use every means okulaba nti ne bwekuba kutemako bigere babikutemako nti bakugoba era Besigye kyalina okwebaza nti yakyali mulamu nti abadde yagenze kwanga strike akyali mulamu kyalina okwebaza Katonda bino byonna bajja bimukola era tasuubira nti bagenda muwa obwenkanya kuba ne mu kooti gye yaliddukidde olaba bakeera kooti nesala Supreme Court nayo ne bagigamba nti Museveni n'akeera enkya n'agamba ekooti abalooya n'amakooti sibe bafuga eggwanga lino ensi nesigala nnomo ate buli wobeera ne pulezidenti nga takyalina bawabuzi nanga bamutya wakati ngenda nentunuulira ku baministers be neŋŋamba obaona ani asobola omuwabula nga tekuliiko n'omu bonna bamuga igwe anti kyenkugambye nti Kenya okwawukanako ne Uganda kuba gwotera okuwa ebyokulabirako pulezidenti we Kenya minisita omanyi bamuyita tebamuyita pulezidenti bamuyita komuledi kuba balina otuula wali eri era ono bwazze n'aleeta olugezigezi ono olaba ndowooza bwe kimufuukidde ono luto kimufuukidde yajja bano asomye obukolomooni bw'abano simanyi weekyusakyusa bwoti naye kati Kenya emuvudde mu ngalo buli kimu kigenze kakati n'olwaleero Besigye tasuubira nti busobola okukeera enkya Museveni n'amusonyiwa nga yeegeza mu ntebe ye era ffe kye tulina okukola ffe nga bannabyabufuzi kuba tubadde tulaba embeera gy'ayitamu si ya bulijjo okwawukanako abakulembeze abalala ne Besigye Winnie Byanyima mukyala wa Besigye agambye ye yeekubira Museveni essimu direct leero ku makya n'agamba tayita mu muntu yenna ye yeekubira Museveni essimu direct ne bamugamba lwaki tomugamba omusajja n'amusonyiwa n'amugamba nti Winnie n'agamba nti nze seetaaga kumusonyiwa njagala ekkooti zikole ki zikole ziramule tetugenda kumwegayirira kakati n'olabanga ensonga erimu eggumba olubereberye Besigye nange nali simutegeera bulungi naye is a freedom fighter waliwo obukodyo bwendabye mu biseera bye bwenti wala musajja ono atandika okuteeka abasajja ku paniki nga kati tebakyakkiriza n'ambulensi kuyita nga pulezidenti tannava Ntebe paka Nakasero nga ne bwe kaba kakite kayita ne bw'oba olina omuntu wo ng'azirika takkirizibwa kuyita ng'olaba abasajja batambula ne kajegereje munduulo balaga bamagamaga bati ne Maya Besigye ono osanga abadde alinamu naye enkola ye gy'atandise okukola eraga nti no naye ayagala kukwatamuko steering ebyomutabani anti wuliriza ebyomutabani bisobola okubeerawo sometimes because buli mukulembeze abaako n'ebiro bye naye gwe bw'oba otunulanga Munnayuganda omutabani oyo olaba alina gyakutwala gwe nga gwe kuba ffe twamugamba nti omutabani tasobola fuga nga ffe tuli balamu ebyo twamugamba abalala ffe balutamaguzi oyo tasobola kutufuga
kati mwe mwatuuza nniya kuba waliwo omusajja abeera mu ddungu n'atuuza nniya nga n'akaliga kamutambuza ng'embalaasi naye ffe twamugamba nze akugamba I'm not an ordinary citizen, I'm a member of parliament era ne bwe mba nfulumya eggwanga lino bampita his excellence nga nfulumya eggwanga lino ne gundi gye bampisaamu ebayanjawulo ebweru bakuyita mu nsi z'Abawarabu n'eza Europe omubaka wa parliament ne meya bakuyita yo excellence ng'ofulumya yo excellence tekitegeeza president yekka passport yange nina official okitegedde yo official kakati nze alina passport eri official nkugambye nti ejjoogo lisobola okukolebwa naye waliwo abagamba nti lino likomye tebakulimba mwe mugenda ne muddeeyo mutabani wa Museveni n'ateekako tweet ze ngenda kubasalako obulago ngenda kukola kimwe ne mutandika okutiitiira ati wuliriza ne mutandika okutiitiira ffe twamugamba mu bagenda okufuga tetuliimu naye nga tugenda kuba no mu Uganda gwe neetegereza gwe ondaba n'akajambi oba nakaki anti nkugambye obukulembeze bwa Uganda si bwansikirano Amini bwe yagira bwa ye yakola ki anje ebyoyo saagala kumanya kuba ebyoyo biwanvu nze nkugamba byaffe ebyokumpi nti setujja kubeera wano nti buli muntu ajja atuzanyireko akole fujjo mb'oli agamba bano nja kubasalako obulago bano ngenda kukola ki ate bw'obeera nga olina ekifo ekyobuvunaanyizibwa olaba obudde buzibu nnyo obudde buno buzibu nnyo naddala simanyi oba waliwo abawabula Museveni abasobola omuwandiikira ebbaluwa oba akimanyi nti buli munansi abakooye kati mwenga ab'amawulire kuba gwe nkimanyi ne mu State House bakuyita gw'omu kubalangira mwe ati abalangira babaamu ab'ebika abalangira babaamu ab'ebika bingi abalangira babaamu ab'ebika bingi kakati baali badde bamugamba nti ennaku zino baali badde begendereza nnyo ekigenda okukyusa eggwanga lino bali kugamba n'okugamba nti balinnye omulalu omusajja omugagga yalinnye ku bigere by'omulalu n'akaaba woowe ensi yonna neetabanguka abantu beekyaye ebyenfuna biganye ebyokusoma biganye ku nnyanja babagobyeyo mu kibuga emiggo mu byalo byonna babibatutteko bizinesi bagobye emisolo miyitirivu omuntu bamusanga atambula bamuyoola disodale oba otambula nega omuntu obaamuwambye n'otuuka buli kitongole ky'ebyokwerinda nga kyegaana ogenda okuwulira nti enkeera gwe babadde bambye bamusudde wali ku kkubo nga yenna aleenya abantu balina obusungu kisubi netegereza abantu balina obusungu waki abantu balina obusungu kati nalabye nga fuutu soja asobola n'okgoba omusirikale alina emmundu eriko kajegere ne beegoba nga talina kyaluuzinga anti nkugambye kasitoolaba ng'omuntu agasirina kyenduuzinga anti gwe wuliriza omusirikale omugobanga alina kajegere nadduka anti kyenkugambye nti ebiseera bigenda kutuuka ng'olaba jeno asanga fuutu soja jeno n'agamba tuyiseewa kati wano singa ono yakoze bukozi bwati gwe ng'okola kyenkuwuliriza kyetukugamba gw'olowooza abantu bakyafaayo olina omusanga n'agamba oba onzitanzita ovuga emmotoka n'olaba omuntu ng'omutuuseeko oyagala mukoona nakuba kuba emmotoka yemisagaba ntomera nabuuza nti obusungu buno omuntu ono abugyeewo obugamba mutomere kati ogenda okulaba abantu embeera gye balimu ffe tukola research underground ne baka omusajja yatambudde okuva ematugga gy'asula n'ajja e Kampala akoze 5000 olunaku ne5000 ezo z'akoze abadde ayagala kutambulako haafu y'olugendo 10,000 lwaba alinnyako wali lutuuke 10,400 kwaba atetenkanyiza ekyokulya kubanga alina abaana owulira
ng'alaba aboogera babalaata ne bw'omutuukako wali ffe tusanga nga bw'oba nzita nze nakoowa kati gwe bw'oba mugezi you humble yourself. Kati ebiro bino biro byakwetowaza nnyo wakati abantu abamu nga balaga nti balina amala tetuganye waliwo panic naye weetaaga owetowaze. Besigye is a representation of so many politicians who are very silent outside there. Ye kabonero akalaga bannabyafuzi abali eyo balina bitterness yaabwe naye nga tebalina ngeri gye basobola kuvaayo ku expressinga bitterness nga n'abali mu buyinza bano abaalikozesezza ekifo kuba gavumenti erina media, gavumenti erina emikutu mingi n'oleeta minisita ayalyogedde nga akakanya naye ng'ayogera abalaata Besigye should have been killed. Nabalabye baminisita ng'aga Besigye yalittiddwa. Never ever show your anger ne bw'obanga onyiza otya eraga nti osobola okutta omuntu. Mulage nti yes, made a mistake, we can do ABCD. Kubanga tewali amanyi kiddako nkeera. Wali weewuunyiza lwaki buli mukungu wa gavumenti kati atambula n'emmundu, atambula n'abamukuuma. Ng'ate wano bwe tubeera mu parliament batusomesa Uganda is safe from border to border. Noga minister leero abasirikale nabo bawummuze twebeereramu oli akugamba Uganda is safe from border to border naye essasi lye liri mu kyemba nga ne minisita olumu wakafoko obwa minisita takatuulamu atuula eno mabega ku ka pick-up n'ogamba nti bonna abali ku ka pick-up basirikale kumbe eri entebe emwokya nadde eno mu ka pick-up munda ne yeenyigiriza n'asikaali wa mukuuma kubanga ebiro si bya bulijjo. Ne Museveni omulaba gamba Uganda is safe from border to border naye atya okuva wali nga waliwo atambula ku kkubo okitegedde ne Museveni yeebeereramu wakugamba nti Uganda is safe from border to border ogenda okwekanga nga n'owambyulense bamukkiriza kuyitawo nga tannayitawo. Kakati naawe weebira Museveni nga nsiibula tusaba bannayuganda we tulaga si wangu buli wolaba bakugamba population ya Uganda ebitundu 7 ku buli 100 bafubuka tebalina mirimu tebalina future bakambwe ate beekyaye tebalina ennaku ezo twasanga abavubuka ne batugamba nti ffe ne bwe batutta tulinayo ki tetulina kye tulina infakiti nfa naawe netuga kivudde ku kitugenza okulaba nga n'abakulembeze be tulina amalala mangi okwetoowaza kya bujega naye kireeta amaanyi n'obuwanguzi. Bwe bw'oba minisita gwayogeza amalala gw'oli musirikale ow'ebitogi ebimyufu ebyo ebitogi ffe tuzze tubiraba eyo n'otambula n'osanga omusajja ng'alina ebitogi bimyufu naye ng'ebigambo ebimuvaamu tebimaakinga n'ekyambalo kye n'omugamba nti ekigenda okukkakkanya eggwanga lino buli omu abeere seefu ekikufuula seefu ewakawo si zino kamera ze mutadde ku mayumba ge muzimbye agalinga amawoteeri ekikufuula seefu awaka si zembwa ezo ze mugula mbuzi bakuume ekikufuula seefu si be abasirikale be muteeka mbu bakuume geeti zammwe ekikufuula seefu ewaka si ze zino sente ze mujjuza mu mabanka n'awaka ekikufuula seefu kye bayita ubuntu. Bwe muli kimanya kubanga kati tulaba ne baminisita kati abatandise okutagala ng'abuuza opposition kiki ekiddako mwana nga tetubitegeera abo be munyooma abali wansi abo bagenda kufuuka bazibu nnyo nga nekkuba eri kutwala mu nyumba ye eringa wooteri nga tukyasobola kuyita mu bakubuuza tubuulire guwazimbawo otya wano sente mubadde nga muzijjawa era kyova olaba mu nsi gye bayita ey'Abayudaaya ensi y'Abayisirayiri balina ekiseera kyabwe kye bayita ekyokugenda gye bayita the wailing wall. Wailing wall eyo buli omu alina ensobi ze kobe wa gavumenti kobe minisita kobe MP kobe omusajja ayoola kasasiro mwenna mugenda wali ne mugamba nti kati tukkiriza tuli bantu tukola ensobi naye buli omu kyekiseera okusonyiwa munne. Abayisirayiri boolaba abo batemu
era bebokka mu nsi bemmanyi abatakkiriza muntu yenna kusoma lulimi lwabwe. N'Omuyisirayiri n'akusanga ng'osomesa Oluyisirayiri, they have to kill you. Bakugamba, why do you camouflage to be like us when you are not us? Bw'okimanyi wano tulinawo n'abantu mu ggwanga ng'omuyite eggwanga lye n'alitya nga yeekweka mu ggwanga ddala. N'omubuuza nti lwaki tusobola kwogera ggwanga lyo ng'ate okimanyire eggwanga, lwaki weekweka mu ddala? Ng'akugamba there is fear. Ffe twagala okukulyetinga eggwanga oba ensi nga ne bw'obeera wa ggwanga ki, wa ddiini ki, wa kibiina kya byabufuzi ki, ndowooza ki, ng'ekitwawula kwe kusalawo wali okusembayo. Atwaba omulungi, saagala kusukkawo awo olunaku olwaleero. Honorable Lutamaguzi Ssemakula ebigambo alina bingi, era kansubire nti byonna byayogedde osobodde okuganyulwa n'okufunamu. Ssebo nkweyanziza. Amiina ssebo mukama wange. Bali kunfisizaawo kadde. Era ssebo tujja funayo ku kadde tugendeko Nakaseke eyo mu nnimiro zaffe. Kubanga naawe oli munnabulemeezi, otuukeko mu nnimiro zaffe eyo olabe nti tuba tukola ebyobufuzi bibeerawo, naye ate ebyobufuzi biteeka okugenderako ebikola ebirala. So atulaba omulungi, tuddemu omulundi mulala mubeere Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono, okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, the school